nagamba omwana wange mwagala ku international school mumumpe mumujje mugundi mu bikonde ne tugamba dadi buli joli muyimbi bwatyo jira liwavana yatugamba nti yate si muyimbi asula atudde wabwe ku kyalo abasinga bamugamba ddambo amanyo yimba abo ku kyalo era avuddeyo asazeewo omwana amwekwatire kajja musomesa ate ne musical amumanaging n'ebikonde babekubidde akasimu ne fresh daddy nawuliddeko bagamba mbu amagezi ago fresh daddy yamuli emabega amagezi fresh daddy yamuwa amagezi omwana mujjeeyo ojja mwemanagingire owange tolaba kye namukola byonna ebyo ate baŋŋambye ne gundi anoonyeeyo gude kawempe amaze n'amugjayo daddy we gufe gwe tumanya mu kimi ekawempe mu bitibwa ebingi mu konvoyi nyingi egaali byonna buli bwayise ekyankalanye nga bayita nga bakima star waffe Champion Ogudo the man Ogudo the boy themselves kale soko tulage embeera bwe badde bwayise nga bano nayo Champion Ogudo ekawempe bagenze muno na alien skin n'ekibinja kye era wabadde wakacyankala naawe oluguudo lucyankalanye naye ne tumuno nayo then of course otuwa emboozi ya taata nsooke mpulire ragamuffin so agenda kweyitaani agenda kweyita Daddy Ogudo the ragamuffin katooke tubirabe byakola byonna byava mu nze era n'abagamba mbu bamulonda bulungi kakati gwe yamulonda gwe weewunye atannaweza naye mwaka yategeera atya talenti ze oyo agamba mbu naye ate omwana bagamba si muyimbi omwana mukubi wa bikonde muyimbi nze ngamba muyimbi teyandibadde bwatyo nga bwali ate ne beekwasa mbu obukubi wa bikonde nedda bitone obeera ne talenti nyingi okitegedde naye ojjojjayo emu ku emu mu mitendera abantu bavuddeyo wayimbye ne bagamba nti no gwe fresh daddy owookubiri otandise okwesimba mu mikisa gy'omwana naye ng'ekigendererwa kyange bo tebakiraba nze ekigendererwa kyange bantu banfuna bubi nze kyenwanirira engeri gye saasoma bwe buzibu bwe nnina senga ndi wala okitegedde naye nsaagala ate mwana abeere nga nze saasoma ebyo byonna byava mu nze nabikola byonna naye ne neekuza kageri ke nazaala abo naye nga kati ate ono ke yatandise ebikonde ate nina omukweka sina mulaga naye ate nja kimulaga oluvannyuma naye njagala asooka asome enjovu teremererwa masanga gaayo ekyo kyoba omanya enjovu tekola ki teremererwa masanga gaayo tasobola kunnemu yasobola omumuzaalira oli era agamba mbu nno simanyi yamutadde ku ki nedda sikwagala nava dda naye nali nabeekweka abo abatamanya okitegedde abo abatamanya nali nga nina wenjagala oviirayo naye nviiriddeyo kale mu kiseera kyembadde siteekeddwa olw'obusungu kuzanyira ku musaayi gwange kubanza obuzibu bwange buli obu alien skin nze okubeera n'omwana wange teyandibadde ensobi naye nga talina kumulaga mbeera ezo ze beeyisaamu nga bo okiwulidde munnange
talina kumuyisa mu mbeera ezo bo ze beetwaliramu kuba oli mwana muto. Tayinza kubeera mu bantu balya muddo nga mbuzi. Yalaga nti nno akuba ebivulu akola nze oyo omwana tannatuuka kukolerera nnyina. Nze ŋŋamba otya nti Champion Ogudo ngenda tukuba ekivulu azimbire nnyina ennyumba. Nze amanye ebirooto byange. Nze ebirooto byange byakukolerera famire yange naye ng'ate sibiraze baana ng'abo ba Champion Ogudo ba Amacha ba Junior baani oba ate omutadde mu mbeera endala mu kumuzzaayo nze nkimanya ajja kuvaayo olw'ensonga naye ate kati bwe nawulidde nti omwana yazzeeyo ate kati ngenda kuddayo ku poliisi mbategeeze nti omwana omuyaaye yamuzizzaayo oli mwana wa gavumenti nze bwe namuzaala bo balowooza nti oba kwega nayisa bivulu oli mwana wa gavumenti bwe babbato ebeera ebbato abantu bawulewo ani yaani batuwe bato bantu bajja kwawulawo tonzijukiza n'alienisiki ate abo mbamanyi yayogera ki anyumya ki alienisiki kiki kyasobola okwogera kale okay yoyo lage muffin Daddy Champion Ogudo asaba ba undisputed nenga mubata tabamukube nadda mchalo yewulira Taata Ogudo atukubye naye do you blame him for trying his luck in music? Is it wrong? If you want to try your luck togikolera ku mulala chali mukole ekyokugira gundi in life they call it seizing the opportunity. Now opportunity nobo seizing ate oyita makubo mabiga gavumenti abadalabirira mwana wombolo ko tukuba tune kati wangambye is a reggae muffin atandike bibye tatunyumiza atandike bibye azimbe bibye tunamusanga tumwagale bibye that's all naye mwajerega ko Taata fresh kid naye nakubalaga kati aliwa ate talina show gye bujja oli mukubira simu ajawuliranga muge tulina mukubira buli wakola ebintu makuba amabi tebilastinga yali oyina yitayo bulungi anyway I'm not talking about Daddy fresh kid sorry fresh daddy yetu mwagala nnyo but what this guy is doing ekyokubanga office omuntu buli jalabirira omwana we Jackson to me it's not right kale just today kyadda kibakwataganye ne Henry tewagira bahaga ku mutimbagano